eno bana bagiyitanga Green Lodge. Green Lodge. Kati ninamu story wano Miko. Miko bamukwatira muno. Nga bulungeddemu oba misana. Ekiro nga akirinze mu alti anti era ajje ngamba Green Lodge. Anti techo. Anna. Miko yali mudidize. Ate banenga agwa mu mbi buli kadde. Yali atya nnyo. Sorry ndaje nzijukira muno. Ndoza nali nga kariya yange sembudde bweti. Muno mali mu ekivulu. I don't remember bakyali na kyaki. Sibya NRM eyo. Waliwo omwana omu yangambako mbu abakuba CD wano. Twabadde tubinyumya ddi. Gwego naye tebyali bya NRM. Alogayi yina musa. Tebyali bya politics. Naye sijjukira bakyali ekivulu. Simba. Ate embaga yali wano, embaga yali ya Kakembo. Ono mbwate kamwa. Si mbwate kamwa. Naye mbwate kamwa yaliko ngaba test. Mbaga baleta ne banandujja yali side wano. Stage yali wali wansi. Yandibanga yeyo je baba simuliramu endongo. Obana yangamba senior byo yinira badde nani oyo. Kiri kyo tewali ntoba waliwo abantu abagenda okwogerwa biki. Simanyi na kikyaliwo, sijjukira bulungi kikyaliwo. Oba bino bitalenti omanyi bateeka. Abamanyi bateekanga nawo buno bano ba drumline olumu bateekangawo nezi talenti biki ebyo. Bya drumline tebiriko mu maaso. Ziringe biriko mu maaso. Ate muno nali sijjaamu nnyo naddala ku ebyo ebintu nti bivulu. Events ebyo. Twalemberanga nnyo mu tulo. Nga wakoze kiro. Ate n'omuntu aba akimanyi oyo tojja mufuna. Ate era mwera temwakubanga na bicuba. So event eyo yali nnene nnyo. Bisere byo nga nakatu. Bwali kali jamii jaye gisooka okuba ku players nnene. Jukira twalinga ku buli obutini. N'okunyiga ku class minus. Kati bandetira deno ni wali wajika bacha andetira deno ni ene yetolola bwe ba Ricky je bako Mr DJ waleta najisabula mama nali nyumirwa nnyo bantu banyumirwa nnyo endongo yebyo ebiseera yali ewo nyo yali ewomera ddala ngate we kusanga olina ku masappe ane kati nzire buzibu ekyo nali sina masa ngoli muombe nali sina masa ali ng'omupatiri ndoza mbagendera mu ndoza mu bafaza ndoza nali badde DJ mu bafaza naye nga ndi mukakamu gwe nzijukira naye ate omuntu yali asussa amasappe oyo agundi ani Hasani Hasani yalina amasa ng'amanyi okukwata akasidi n'asooka akateeka wano webadde n'akawu omanyi yali nalokingiramu ebintu bya teepu n'abanga akawubateeka kasidi ku lwala ng'alinga awuuba teepu n'asooka ayita nako mu bantu n'avimba n'ajja n'akakasuka bwate n'akabaka n'akayingizaayo Hasani naye yatutiisa Hasani watutiisatiisanga nnyo olimba Hasani omulaba singa yeyongerayo mu peesa eyo gye twalimu ebiseera ebyo bano babebiravu baali badde bakopayo wakambala bale pesa ate yali ajja bigula era ajja bigula. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Nze DJ Senior B Remix Wizard eno DJ Senior B TV tuli ne DJ Venus the Painkiller genda kunyumyamuko atonyumize musajja ono abamumanyi bamuyita legendary abamumanyi bamuyita legendary kubanga endongo agikubye for a very while atenga musajja tasagirako ddala omanyi Venus nze sakola bakongo oyiga kati nakola bolista okimanyi first time yango kulaba nakusanga ku Rider 1 Rider 1 yali 2 eyo kubayita awo nga ku Travelers nga tuli babyo omusajja ono kati ebiseera ebyo nno kati
naina CD mukaga. Oli serious? Inga mbi. Antade muraga wange yenna. Ate nokugenda awo. Jukira aho ndoza nalinga emyaka 17 10 nenga twayitangawo nenga gaya abeera ku mulyango gwe bayita Wandege omumanyi nga tatukiriza kuyingira amwe bwana buto wali abeerawo wano Emmanga wali wano manyi musajja wa interior design sanga avulubwanye mu biranje naye ng'olaba oyo gayi twanalinga ne kaka Simon Captain Samo kati ngoyo ye yakolanga ki yazjango kati no kuyingira endongo sadi sabiri kombo nja kuba ko kundongo mbyegomba ne pate nga sizigenda mu serious ne kusomero nga we bategeka kapate tonda bayonga netya ntya kweganga kali ntya abantu sola bayimiriramu nga kusomero oba nefujjo mu kiraasawo okasuka y'ebigamba abaana bali baseka oba ne kafane fane gundi awo kati naye nga nti mpataddewo pate tondaba oba lwakuba ebyambalo batwali obulamu ka self confidence yes ati ndongo mala senior 4 ate nga muzeyi gaalo tatalina mirimu atudde waka ate n'abali bampeerera banzijeeko anentuula nenga kati omusajja ozaako ki omwaka mulambo okutuulira awo enzijukira nti waliwo omusajja Godco Sound eyo ndongo ya Land Rover gye twakubanga yali abeera awo Emmanga yali neighbor naye nga asengusaze mu kitoro kati Godco yalabeera Manyego nanyini waayo bambi yafa n'okufa Mr. Omongo yafa mu COVID abaana baabwe bamuleetera COVID okufa mu ssomero yagenda okufa ate nga ndina TZ ate ebiseera bya lockdown temuyina bwe mugenda kuziika awo nga sinajingiramu waliwo endongo ya Pafoni naye yajjako wano ku gundi omuzinga ng'ovudde ku biseera by'omuzinga twagendangayo in fact nali sigenda nnyo mu ndongo kati endongo eyo nali mbeera wanko wange awo oyo Guy Kaboy Samo ng'amanyi kyali wange nnyo nabeerangamu ne bucenji obwe nga bakutumye anko wange andekerawo ssente ogula byoguze tajja kusaba balance nobanga gati kati oli mu road nyoyo Guy yatandika okuntwala nantwalako mu ndongo first time ate nga kyali waba DJ abo bachi abeno kubaita ngasibe yo manyi yali yapowa dobyo okusoma ng'abamanyi ngabera mu kutakala kati nga tugenda bwe twagendayo ne tunulira nnyo Kasimu ng'asabula endongo ebyo ebiseera Kasimu nga kyakuba nga be baliko Kasimu bo bazi bani kati ngenda okulaba nga nebino ebintu byangu nga ndaba ati kale bw'obanga osomyeko omanya nti play stop biki katolede nga tulina nagambako ku disk change ezo omanya nti bino byangu kati first time yange kati in fact kati ebyokusomero school fees bwagaana nengamba lwaki maani ekangende ngambe oyo Guy nti nze ndi kafulu mu ndongo mbere ngawo nga ndowooza nja kukuŋŋaanyayo ku busente nzireyo nsome omwaka ogoddako ate ogwo omwaka nga nafuna bwa gundi admission busatu ngenzeeko ku Maryland awo nga yakagula nawo nga mwaka gumu webiri nga ne bampa ngenda ku Mazolidi nayo ne bampa newono ku SS nakomekereza nkomeo ku SS nasoma muko utamu eyo ng'omwezi gumu ne basibanja fees edokuddaka nga muzeeyi ayina kiddako
gata wali program nange nentuulaawo era nekirozo nekijjiraawo naye nga nti ogenda ogamba omusajja jjukira akimanyi tuli batooto tayinza kumalaga newandiisaawo bu application enkawa mutabani we waneeno okugenda amate antwaliraayo omuzeeyi njagala kujja kusabula eyo endongo sendi kafulu nkubye mu pafo ninkubye nga nno nali ngikutte nako kati nga yali no first time yange wayitawo akaseera awo ndowooza ng'omwezi ne bafuna embaga awo wanderita abampita ebiseera ebyo ndowooza Namagembe yali akafuluma nga olowooza manyi yes manyi oteekayo CD manyi okola kyebirala of course bino fed up byonna obimanyi naye nga simanyi nti osooka n'ozigatta jjukire simanyi nali sibeera nnyo mu ndongo kumanya ati oyo yenna nze naye ngaati gye nali ndina nti nga nkategulanga ate biseera ndakuba embaga abantu ne banyumirwa nga ninga kafulu naye ng'otegula kati ati ennyimba ng'omanya oluyimba olulungi n'osuulayo ate mukati engeri gye wali nti ewaka abantu kuba household ziri abantu ze bayimba osegera abantu basiima ne ngamba okay naye omugagga yakimanya nti tubulamu kino kati newabaawo neggayo oba omumanyi gwe bayita Mavado ow'empala kati Mavado anti yasombanga nange okwesesi kati Mavado yansanga nkuba ndoona naye nangamba omanyi okikubye naye obuzibu obulamu kati okugatta ezo ennyimba jukira naye yali already nga abeera nnyo mu ebyo ebintu eby'endongo nemuga kati bazigatta batya onyiga plus ne minus paka wookwata BPM eyo nozimanya kati nengezangako bikola nga ndaba nga bitabuka kumbe olina okusettinga Q point exactly kati Q point wejjira waawano ne baleeta legendary Henry abo nga bebasabula hype wali omugagga n'ayita Henry n'amugamba abaana bano soko babuuliremu nga bwe babikola era olwabakundaga nti oluyimba osooka n'okusettinga Q point enjukira kati access y'endongo nga zimaini wali abasigadde babitya bonna babityanga kati bajja babiyiga luvannyuma awo kati tusimbula endongo awo nembeera mweyo gundi kumpi omwaka gwaggwako kati okuddayo okuripotinga kutandise okusoma nenziramu nensaba ebifo omwaka ogwaddako era kyali kyekimu muzeeyi no mukadde yamala ebbanga nga atakola myaka ng'oba emeka nga kati umanyi nenzirayo era nasomamu nga mwezi kyekiriwo nasomamu ng'omwezi neŋamba kati bino ebintu ne bintama neŋa kati nze kanenoonyeza essente zange nja kwezzaayo entandika okutabula awo endongo kati wenzijira ku raida tu eyo nali eyo endongo nga bagipangisiza yali graduation awo ku kaalo nensabula ebiyimba awo ebi South Africa nga ndi mu binyumbi gatta wali nga nkuba ekyalo awo Wandega wansangira bouncer nangamba bulijjo bino ebintu obimanyi mugamba anti bulijjo tulemesa okuyingira muli mutima mwana olaba tetulina DJ eyo gyenkolera wandiyiseeyoko wewe kati awo nebeera byange era newayitawo ng'omwezi nga buli wansanga naye kiki nga tojja yogayanga already ndi ku mobile nze sirifaako ebyo namala nangamba nenga kale nensondayo obusente jukira CD yali ya bbeeyi oba yali ezze ku 5 kasanvu awamu nga buli omu aba nebbeeyi ye naye nga maximum yali 1,000 ebingesese
waliwo we twagigulirangako ne gumu kitundu ebiri ebiseera ebyo nga 2001 bwe wati awo nga kakati kanzingende numbe ne manya nti nkunganyiza oburaga bwange bonna obwakabi obwa vibe nalonda vibe yekka sidi mukaga ate tebyali bya naku zino ku papanto dakiika alimba alikubanga ne ruwoni muleko yingi sidi mukaga ezo ziba nyimba otaddemu abiri ku buli sidi nyimba ziba nyingi engenda nemba kuba endongo wayita ndozanga omwezi gumu pafone yali eri wano next nga esasuza abantu okwingirawo mu traveler ngena ate endongo etokotera wano yabwerere nekakubako bwekati nafa awandi mwetwajjira nga batugabise alimye no magaleno batugamba obayita wali ebbahara babesabula nabasabula mu ndozanga emyezi 2-3 kati nza nti we nagenderayo omugagga nga kafo kakaba kakalu era nampaayo ka sente akatono serebyo nampaayo efite 15 buli lwogenza okuba nga akuwayo efite kati naye ng'efite eryo jukira ebiseera ebyo okuva wano okulinnya taxi park eyo ngirinyira nusu 2-3 kati nga mpakira saamu nga mutwala kati anolwo ate nze mu kugenda okusaba eri endongo eya Godiko nagamba ye nga oli wa lulimi lwe lumu n'omusajja tugende tusabe atya kumbe ayinayo ebyo ebyembi ate bakwatagana bulungi omusajja yanzoga oyo si mwangu kati nno naye yali alina amasape gandibadde nga agasani kati ng'ate amanyi okweyambaza nengolooza ebyambalo byayambadde yabijjeewa gawa nakulaba wano naga mwana mpamu nyambalemu ebyaddala gagwa akulekera bino ng'atema ate ye bw'asanga ayagala obigulako olumu ate tekimugaana izo mbuzi bimusaba nga gatabirina ng'aweta makonda mugezi kati ne tukuba endongo ya raida wano eyo aba yali tu netugikuba kati nentuuka ekiseera nga ndaba abantu bangi ate kati obusente butono kale gwe nga wategeera mangu sente gwe anti kati abasajja nga batukozesa kati anti nze jjukira kati ntukuguze nkugaye nayita kaweweevu nayita kaweweevu si bino mbunzize negombye ekintu kirowoozo kyajja buzi nenga mwana ekifo ky'okutuulira wano kanumba eri endo nabuuza mulina DJ nti abayina Gerard nga ye ate makanika avuga motoka ng'ebyo ebyokuba endongo tabiteekako nnyo ate nze najja nga njagala kifo nti kuba ate nensangibwa ng'oli naye tayina DJ kati natandikiraawo ate nenfuniraawo ne training ey'obwereere tusimbula endongo awo kati ngenda okugenda eri oredde embanga ngenzenga machinery ate akuba obusente naye nkubaawo nenga zino sente zimmenya ng'abantu beeyongera naye nga yagamba omanyi ekintu gw'otabanga abantu bangi naye ekintu era naye yali y'omu kati neŋŋamba sente zino kati nenga kambiveeko buvi nasalawo mangu singa second time when addayo ate okusalawo kwantu yetwalire ebbanga ndooza olw'okuba nali mubuvunanyizibwa neŋŋamba endongo kanjite leero sigenda saatawana nakumugamba muntu nti sijja kati neteekawo obusidi bwange aye ngenda nyongerako mpola kati ntaddawo Sidi Samu amanyidde okugendanga nange oyo Captain Samu yajja nga alimba muto wange Tivena Santumye Sidi
Ne Captain Sam. Bena zantumye CD tugenda kukola ngono naye amuwa CD. Kyokka ategedde nti ki? Togenda. Sigenda. Kati olwo ntandise omuyigiriza ati gendongo. Naye nga tanaba kuyiga bulungi. Yalwawa kuyiga. Nga tanayiga bulungi. Kuba nali nange sinamujjirayo kali. Q point then biki. Waba tokamanyako baba to. Ojja kuzannya oluyimba kuva we lutandikira eno. Nga tomanyi ntoba abana mbalaba bona bava kyadijja. Kati awo ne ngamba nenyiga nnyo ne gagwe gayi toddanga muna kunsirwalira okola otya ekintu ng'ekyo. Okima zomanyi lwaki ne chanzo ogenda. Yagenda nga alimba Jose nti owaayi omusajja mulwadde naye ansindise. Era omugagga ayika yakwatanga ekyezo 3 emitwalo 3 aleete ngende okwejanjaba biki ngeroddeyo. Ebiseera ebyo 3 egyo no gyali bingi gyali gikujanjaba n'osigaza nawo. Saazirabako kati luvannyuma nnyo ebyo nga wayiseewo okumpi omwaka. Nyoleko byolya nti omusajja bamwokya. Bamwokya. Omusajja oyo bamwokya biki kakati nze nenzirayo mu mobile yange biki nemuwoni nga CD zange nengamba ne muto wange n'omuntu yena tewabala CD zange wano. Zenze none. Awo nga talina CD of course tanaba kusala ate nga n'okuyiga yali era tajja kusala nga n'okuyiga atakyetaaga kuyiga. In fact simanyi oba yali alina ne CD oyo ebbanga lyonna ayita gomanyi emirundi oyo Captain Sam gye yanzibako CD. Kati nga nkunyumize olwo awo nga tanatandika kola naffe ku mobile. Kati awo nambeera vayeyo nvuddeyo nesigala mu mobile yange tukube wase buli ba mu kitolo ekigungu wase buli be kigungu nga tugenda neno kubanga bichi nga je tukasenyi wanti nga mobile twakuba endongo awo banga bichi najimanyira ko DJ Fatijo kuba fe twabako n'ennaku nga buba kuboba lunaku ki naffe tujja ne tukuba olwaffe we batu. Kati awo gayi nga amala akola atya ng'ajjanga mwana nsabirako nange nzije nkole nammwe biki. Kati Gerard bonna endongo bagiize Samo kati naye nga Gerard bo babeera nnyo mu kuvuga motoka tayagala nnyo kuba ndongo bwaba wakuba bukya nga batandika ye nga babeera nnyo ku bya gate collection awo kukwasaganya ebyo ebintu ebitwe ati nga nze njifiirako kuva we mutandise paka ku kuzirya bodde ati Sam awo n'ajja biki n'ennyongero mulagirira bulungi n'ayiga endongo akwatengamu wali n'agiga ati agenda okulaba ayizeeyizeemu ate n'ateekawo embeera era yalina enkola eyo ate eyo embeera we bw'atandika ate kati oli mumuwa sente nyingi ate ffe tatuyambako nnyo nakusitula ffe tufafaga tukola batuwe sente zezimu neŋŋamba kati awo ebiseera ebyo nga zisagala nakumanya ndowooza twali tulaba tukyali bato olina kyeweeguya bakusuza kati oba mwagala yiye endongo yammwe nga nze kati ate ng'ekizibu kyayi kyetwali tumuyinako mulimu abantu nga mwakasala CD ng'ebulirawo muleeta CD eriko vibe n'obupya ajjukira CD okufuna akapya ng'olina olinnya Kampala weno bwalwangawo otuuka ku library wano nga ng'era olina okgenda mu city awo bwe bato nenjivaamu nenjimulekamu ogenda otya mu riders eno wano kati eyo rider ogwo kati ndowooza gwali mwaka gwange nga gwa kusatu ng'oli mu ndongo kati naye nga endongo natuuka nengaba
kanve mu ndongo nzireyo nsome nga ne muze agagwe jayo nenga atakugamba tanaba kufuna mulimu ate nga njukire ebbanga lyonna okuva mu era kintu kino ndowooza omwana nga tebamugobangako ku ssomero aba alabanga zenga tebangoba ng'olumu obanga n'otunuulira abaana be bagobagamba bano nga bali bubi kumbe sawa yonna kati bwe kyatuuka kunza ate ate kyo kyali wasi ate saalemerako nnyo mbuno bonsonyiwe munyambe biki netuula awo ati muze agenda okugamba nenga naye muzeeyi nakagenda ku ssomero mirundi egi ate nali nkola sciences nga mpulira kati umanyi oguba mpola awo noga kati omuntu yali sharp kati ogenda kuba omwaka ogwasooka nagenda nensaba PM art ogwaddako nga ndaba nja kuba bino ebintu nenga kati kanzijewo science emu nsigazeeko math economics kajogo kange stokingeko nenkola kamega neera nasoma mu kabbanga katono nga kati muzeeyi okujjako ng'oli kushuwa nti waliwo ki naye kwegakati waliwo n'embeera eri awo nga mpulira kati muzeeyi tali serious ate tukanolabanga oba kati oweza kala emyaka ebiri nga togenda ku ssule owulira nga vibe eba eyise naye nga muli owulira oyagala ate kati era ogenda kuddayo bakugamba stories ezimu kwegoba ate nga kati kanjira ngenda kwezaayo nga nze kati awo naye nga nkyatudde nkyalinze kumbe ne bano bavuddeyo eri amanyi bagatadde wano ati mba mpitawo byange abaana nga nyingiramuko mu bbaala sanga abaana bemmanyi ab'okukyala basomanga nabo n'abo eyo gye tubadde tukolera yonna bamanyi nti vibe maama ati gwe omusajja laba byatukubira omanyi eby'abantu bye boogera ale ng'awo sinabayiga laba kumanyi bye twagala ngamba nze endongo nagivuddeko naye ozinga mwe mugambye omugagga ezi kati olunaku lumu nayoza nali mu kitoola eyo nga musanga naye oba yali aze kusala sidi amba gwe wadduka buddusi okyamanya endongo gwe nemugamba ngezaako olabe kati nawayita nangamba teyangamba nakungana najja buzzi nenga kankwatemukko enkwatamu nemba kuba ate badijje benasangawo oba baali bava mu kibuga nga batandika bayimiriza omu kati eyo endongo gye nakubaawo ng'ate nze manyi nzija kukwatamu byange nga sijjayo majja nga manyi ne sente meka ze babawa nga mbeera awo nkuba ndongo yange nkuba ngenda okujja lumu nali ntambula ngaawo nga ku central ssomero eryo bwe bati ntambula jjukira yali abeera arawundi awo nga nsanga nayimirira gwe ku kitabo nga ndaba tojjayo sente zo nga ate mbaddemu ebya sente mutima akwata n'abala emitwalo 10 n'agimpa ebiseera ebyo egyeba mingi amba gwe era tetwateesako sente ze nina kukolera wabula yampa buwiiki olwo nenga nonyiikira kati netusumululira ddala endongo watuuka ekiseera nga kati tewakyali dijja ava mu kibuga nga jjukira ze yampa ndooza ye yaddaali n'akaliculeringa nakamuwe bweziti wagenda ng'otegedde nti ku kitabo wabaayo wasangayo meka kati ndooza gwalinga mutwalo ebiseera ebyo kuba nzijukira nali complaining nali muga wakiri mutwalo era zaali nyingiko ku biseera ebyo kati nga gwe ebizibu byoki biba biwedde kwambalako biki tedwalina nnyo ebirowoozo mbu ate kukola kino ne kino
ate singa twalina nnyo ebiseera ebyo nga tulina abantu abakulukulu abatugaidinga ate nga nze sisobola nagamba muzeeyi njukira awona nkuba endongo nga muzeeyi tamanyi nti ngikuba kati wagenda okigwako na gwe biki nasooka yomba wona ebyaddala ne muganda kakati nze ntudde waka oyagala nkole ki tule butuzaawo eyali omusayansa tuzidde butuzaawo engamba kati awo naaba nga akimanyi abeera awo nabeera kati yanayagalako n'okulumba gyenkole ne mugamba muzeeyi soko mbiveeko ebyo kuba oncankala ojja kuncyankalanya eri ewatyo kuba nanyiiga nnyo aye amanyi benyiiga basaga ebigambo biba tebivaayo nengaka nandeka bulesi awo kati nze okutegeera ate mu riders yeno ebiseera bya peyawa 12 paka saa 3 free entry kamujikeera sawe muntu watu asomye dda gwe zawe nkulale nga no guy ate yali asabwe ate seneno gwe ne tukuba endongo in fact endongo eyo ate biseera ebyo nga sente mweziri ng'ovudde ku z'omugagga zaakuwa ng'odiense sente zaaliyo era we nakuŋŋaanyamu obusente n'enzira ya kusomero naye ng'ate nina okukola ekiro byamenyanga nnyo byaggwanga era situdde senior 6 ebyaddala agenda n'ensabawo ku Green Star kati jukiranga ate ne adult education weri nga kale singa eyawali waliwo eyali n'awali kuliraana Green Star nga singa oba naye enrollingirawo ku adult lumu byadibadde tebimenya byatuuka ne bimenya ate nga jjukira ku ssomero bw'oba oli ku ssomero bakutwala nga kido bisiga naye nga olina okukeera otulo tukuluma ate olina okuddamu okola ekiro byatuuka nga binkutula nensooka nabyo nembisaawo kati ate nembanga ndi awo zimanyi owa Green Star yaganira bwerere kukyusa kuddamu adult kubanga manyi abaana bonna baali basomerawo nga balina ebizibu ng'ebibyo abasinga obungi baali baana abalemeddwa amasomero amalala olw'engagement sendaze baalinanga kati ate nze nga nze luvannyuma nga nkuzeemu awo nenga kale singa nagenda mu adult nandibadde n'obudde kituufu naye nga ali olw'okuba okyalimu obuto ogamba olwondooza nga nyingidde emyaka gyange nga 2 kati gino emyaka kumpi endongo ngimazeemu si myaka esatu enaawo wewadde nali ku stars awo nembeerayo neera nennemererwa kati luvannyuma ate nali njagala era okusoma nga nendabayo option ya omukati nengenda mu omukati ate naye nga ate nayo sente kati nyingi era nasomawo nemala ka certificate ne tugenda mu diploma naye baba ebipapula byasigalayo nga bammanja sibijjangayo naye njafuna akasente ngende ebibanje naye bwoba nga wa qualifying kitegeeza erinnya lyafulumira mu butabo bwa gundi buno bwa graduation so kitegeeza nti nsobola okugenda n'embibanja nga akasente kabwe kali kujja kuba nakuga nti luli zaaliwo eziti naye kati value abagraduate kati basasula naye awo ate kati naawo biseera ebyo ndooza nga 2008 awo kati yali 2000 awo 2008 nenfuna obuvunaanyizibwa kakido actually bakido aba gwegomaka gwafuniramu mwana 2008 nga sinaana ate jukira Green Star ndooza yali 2006
ati ataawo n'endongo ng'eyingiddemu Mike tukuba Mike by the way tuzabanza nga Mike mweri raga kati ate black culture nga black culture kitabuse tubeera mu kibuga ku abasajja baliro dawa je bali kozi yali nani waliwo Rakas omu yeeyita Rakas omulala yeeyita culture yali omweru yani nga nviri talina oyo anti oyo Rakas mulito Rakas bali luddawa gyali eyo musajja wa business nnyo ennaku zino asuubula bintu naye bagamba tukomawo tusoke fune sente kuba ekintu kyatutuulamu nga sente zeetaagisa nga kyetaaga olina manager oba yesterday but onabadde nsoma article ngeriko Ray Figure ono yayimba ne Buchaman bana Kampala nga musajja alinga wolaba kati ngalinga wolaba bano bahonale babaludde mu parliament nga makoto mbiri munene weba nengamba nga tabeere nako nga lolimba lwekuyimba ndoza yekanga we olaba kati endonga nga mpulira amaanyi ate njagala nnyo gassa mu kuyimba kati nga ate eno jojja sente nabyo olaba ebintu bino ebbanga eryo lena ate twatwala nga tupushinga nnyo ennyimba singa ate nali mpushinga nnyo kino nendyoka fulumya ennyimba ate kyandibadde ki breakthrough mangu nnyo anti nzawe wambo za buli zange kivala nakusangana nengamba lwaki topushinga music wange olaga nti music ali ku front kati naye ate nga sinzisiraba eno nga ate olina okukola ne ku sente njukira music olina okwambala olina okulabika bulungi mu bantu mu bwadde gyo olina okwambala naye ate music ate olina okwambala music abanja okwambala baba ate nga music akubanja okwambala nakubanja promotion ebiseera ebyo tewali YouTube tewali Facebook oba yajja 2010 yajja late naye nga olina TV tebajja kukubira ku bwereere ebyo bye baali batugamba muleeta CD leeta ennyimba ngo bajja gireeta bagiteeke wano olina okuleeteramu akasente naye mwali mututeeka ku radio ezimu radio twalayo ne tugendako ne ku ddembe eyo ne tugenda waliwo bye baali bategeka ebyokuyimba ne tugendayoko ne tubasabula ne batugamba tuyiseemu naye tetwalaba ekiddako nolimba balukubamu katonda balukubamu ne tugenda sanyu yasinga oddukuba yatuteeka ne ku countdown wali netubeerako ne kunamba emu kati mmwe oluyimba lwammwe atanumya black culture n'oluyimba ennyimba ezanneewunyisa okubeera countdown n'oluyimba lwa Macdan oba sirikyalo yade Macdan ready kati ate ebiseera ebyo nno twafuna ne Tonics we yajjira kati nga tumanyi n'okugenda ku yabaali bagiyita kyawo ku Silk jam session campus night buli lwakubiri oba jam session anti yali campus night ndowooza naye nga lwakubiri nga tukuba endongawo bapase nga olukulabako bakuteekayo buteesi nga naye seba ate wajira mu level nene sobola oluyimba olulaba okuba mwaka kadde nti good enough gye mwakoleramu yali studio emu kozali zikankanye eggwanga kati nga okuba n'oluyimba nga luva mu good enough anti mwali muyimbi ate kyali kati awo olaba nga tetunakolera na ku good enough twakolerako ne wa Steve Jean tulinayo oluyimba gyetwakolayo ebyaddala ate nga lwatabu olwo twali tuluterese nga tugamba style kale gye twalukubiramu nga twagala ekirimu dansal bwe batyo kupushinga nnyo kino ate gaye yali agezezaako kubanga atuteekamu ssente ndooza alina oluganda ku Rakas oba naye n'apondooka kati nekisigala nga ate ffe tulina okukuŋŋaanya obusente teekamu byambalo teekamu transport ogenze mu bbaala togenda kwefuula nga te ng'oyimiridde buyimirizi olina level gyo bakulaba bakayimba bakalaba ku TV bakata ku radio
Uyine kukulaga chicho lisebo bikutula tuke kiseera ne bam. Tumulemu katono tuko tunonye sente. Yes. Ati tugenda omulamu mwezi gumwe biri omwaka. Na sajja story kyatenga nze nali njagala nali mano muziki nga gunkolera nga ati mbandi awo ensinkana abasajja waliwo Big Fish nga jagamba nze muzeyi sente weri supportinga byenkola tugenda onkolereyo ka intro namugenda nga intro bu intro tugenda katutuke eyo yalina challenges ze mu mic nene agendaga gwe musajja gwe nga atoli wa kabinyo jukira kati nga ateze mic njiruddemu kati nga experience nga ati mwali kati awo najja n'oluyimba naga tuyimbeyo oluyimba kati naye yamalamu amaanyi nga ate sente bwazifuna agenda nga akola open bar mama buli wamuwa sente agenda akola open bar ale olira omanya mwenge gwa musingira obulamu bulala ne mugagwe oyagala kuyimba oba oyagala kola ki kwe kutandika ate nenga kati nesikana godyawo kati netandika okukola ate nga nkola bwomu kati ezo ita weight ezo biche naye kati lubadde lugendo lw'okuyimba nga tukomye wano mu Bendongo twasigala nkuba ndongo kati awo nyingira karaoke nzija tusinkana ku group ya Kenny wali ko Hill Road is it Hill Road wali opposite of Muzikiti Tebetawe nga tukolayo oluyimba lwa right wabula netwawamba kawo sebo awambira tuwambe bala kati nze mukujjawo nina story nyingi nnyo ku Night Riders eyo first time yange najjawo nga basasula 300 okuyingira sasula ntuyingira ogwaddako kati nga wabweru waliwo ekipande kati first time yange okujja basasula 300 nga wabweru waliwo ekipande happy hour bera saa 12 paka saa 3 free entry olwokusatu olwaddako twakeera sawa munga tuli munda kati abayingidde ku happy hour babawonsa baba balaba nga totula mu ntebe oba oyimiridde ate otoyimirira abatuula mu ntebe we babeera tosikiriza abantu onakubeera eri mabega abasajja batukolangako embeera embi ate nga bakusanga mundayadde oli wapeyawa nga tolina kyakunywa abakufulumye wabonaabonanga kati nzija babbuka bakolangawo olwokusatu kati bakola mbegomba nnyo nga mbegayirira nga bagaana kati buko yo yanyaniriza nampita eyo ku house naye kati nentya jukira nali sirina mukinena kulira omutima oyagala ate nga olaba ebiseera ebyo ng'omwana abeera bubeezi mu karaoke ng'avimba bali bavimba naye buka yanyaniriza nangamba buzibu ojja kujja ku house naye natya saagendayo so later nfuna omukisa yo batwali kuki oba Miko oyo awo ku bus park nga Mika ngamba omanyi bali bagayi Angela n'emikana yayiribye Angela nga bali bakola group yindi bali bakola ne Kenny ati Miko ngamba okimanyi bano bagayi ba karaoke abakola oba bakolanga ku Sunday ndozeera bakola ndozanga ku Sunday era oba gundi hype yayesangamu nabo ne bakola kirabika ku Lwokusatu wali Lwokusatu kuba kumpi ndoza buli lunaku baali bateekawo bana karaoke Lwokusatu Friday ne Sunday Saturday teyabanga kati nga Mika ngamba babeera wali eri ja tugende ate bayinza n'otuyingiza kati tugenda ogendawo oyo Kenny ate Kenny nanjagala nnyo kati jukira awo mu mpola ewaka nze nali natandika okusalawo buteepu bwange mpola ng'ewaka bubeerayo kati nga simanyi nti nga sina nakalediyo yadde kawokomani nti nja kuteekamu teepu naye nga weerinda sibuti
kati mweyo time ate CD ne zitandika okujja zitandika osangulawo tape kati tugende eno nga Kenya agamba twagala ennyimba wano zaba dansa tetulina we tujja music simanya ayinza kumpa music tugenda mu Riders batuwa bikadde bakyu bali bakwano ba Riders ba James nga bakwano be nenga old school ali soul kati nga banonya music mupya kati atenze nga na music mupya nenga ali kutepa kati ngamba nkoze ntyo kufuna CD kati wewe gambide ni CD nagisanga kasawo ngende mu kitolo ku library ya yali Emma ono DJ Emma yaimba Chelsea Julie nga egwe Julie wano drive muyaje yangu zao guy wa kwa Irish nenda mpita mu nyimba ya nsanga mu collection y'enyimba za Emma DJ Emma nyimba zino zikyaliyo abazitereka babajja bazirina endo okuziwulira omukwano Julie nkwagala kati nanga kati noyo Emma nanjagala nnyo nambuzo oli DJ kuba na selection nganjirina wano ku tape nawandika wandise list went nemganjagala nyimba zino ku CD nasoka naziwako kati emiriro nalabanga bakalyoke bakozesa gyonna n'empye ziriyo era bakutegeeredde gadaawo kati nendeete wa Ken kati Ken yalabeyo CD amba olinayo endala konze yensobola okufuna naye ya sente nambuza meka nemugamba CD ya 8 kati nga Emma wali namugamba cha 5 asoka nampayo yampe emitwalo 3 mukakaga CD nya ngenda kati ngenda Emma nalabanga nze kugula CD nya nanga bagwengenda kuwanga ku 13 newe yagala najja wanonga ndi boss kati Ken namperawo kati gwe manager wa music nga waliyo manager wa costume manager wa dance manager ya chi kati bategererawo nebi abakolera so kati awo nerawo mu twagendanga mu training namwe mwajjira bikira mwajjayo misana kuba Ken yatuga mujje musokola be ku baana bano obabuulire ne osegera ate kati ffe batulabanga sera bali basita kati tubeera kati oyo atya nnyo ebiki mwajja bagayo basatu baana sikyabajjukire nere kishamani naye oba yaliko kirabika mati mwali ne Miko ne Miko kuba Miko twagenda yate Miko yina ataddayo anti Miko nga tayagala dance anti kati ne Miko yakolamuko ayina dwe namulabanga abikolamuko naye anti ngalabanze bampadde agamba mwana katukoze ate kati Miko jukira ate Miko oba ayingira ate endongo naye nga nzijukira yajja nasooka akolera mu Rider nga akola bukozi nga waitress naye nga target endoza yali yakufuna mulimu naye nga ndowooza already omanyi kyojiddemu kyebakulabiramu bate bakusuubira kubanga omanyi ekintu kirala abeeraawo kati ndowooza oba ngamba tutabbire ejjoze ne mugamba n'omusajja amanye endongo biki n'atandika okuba kati oba kyekyabawo n'avaawo nadda ku X5 kati ate n'amala n'akomawo awo wakomeddewo yajja ku X5 actually ku X5 nze namurecommendingayo naye nzijukira before X5 naina akabala kubayite eyo kucheka senyawo ku Smologate ya university wena linkolerawo yo bakayitanga batya akabala kati nanga mwana kulaba ogenda nyeyo ate tuke kubayita abana bagambo bakube ndongo biki namanyi yali wa kalimi yali annimba naye nga kuba kubisata bbiri njagala ontwale yoko mani nange njagala kuyiga nga motwale kati ne mugamba kati ojira okubamu ngatamanyi kugatta nnyo era naye ne mwaka akakodyo kati akakodyo ku CD ngo bamu muzibu nnyo
2 pitch nagatagatamu wenyimba nangamba maana ati kino kyanganya kyakabi then era nziramu mulaba ngali wetu eso kati navo kati omusama nyanti yamala nakuba muko yakuba kubanga ogusooka bwe yamala okubaawo teyakubaawo nannyo simanyi ndooza oba byali bya ssente oba byali byaki n'agenda n'alekerawo n'asala n'adda ku X5 kati musanga awo ku basipaaka ansomeramu ngamba mwana abasajja kati jukiranga nawe nali mpimbirira nga abariders temusatambula jukira okujja no ku X5 nali ku resort nkubye ndizo nazikubye kati nga manye ntambula na mobile ngende eyo bangisa kati nga manyi mwete musobola vaawo kati oyangamba mwana riders najja ne mpakana ne mugamba buboka kasa yangu ku X5 nokole omusajja ze emutwale wa mukama wange ne bamukwasa manager natandika endongo ndikokole ne bamuwa awe yeso nakolera noddala kati olabaawo niko banaye tuvudde wala tuva wala kati mbadde nkonyumiza kati bwe twakola waka akayimba akakaraida nentandika okufuna nga wanagamba nti exposure kati jukira kati oyina mu karaoke wa Kenny bali bandabanga oba wewe nga bandabanga fara wali noyongerako kayimba ko kanyongerako level osegera kati feto ina kayimba karaida naye era ku mulyango basigala bankube ekikono mani nga soya kuyingira ombonzali na kayimba karaida eyo raide eddanga yali nkambwe ate kati wali webbala eddala nga ye kirabu eriwo gundi egenze evuddewo vogo kati nga tewali competitor abanyingizanga bakeni batoka ne balekerawo kujja kati nga sikyasobola kuyingira kati ne tutambula kati Kenny group eyo n'agitunda n'agiguza Nelson ole wa special sawa eno bakati ali ku Red Rooster Nelson n'agula eyo group yali gymnastic n'agikyusa erinnya nefuka Vibrant ate oyo Nelson n'atutambuza nnyo ne tubeera busy nnyo awo ate kati nenkwatagana ne yani buka era ne buka naye ntukola yakayimba sasa twakola obuyimba bubiri ne buka nange nenkola yakange bwomu nze nakola busatu obwange ninagenda olaba nga maanyi tekigwa amaanyi agewetaga mu kuyimba njagala kirala tekigwa kati nendisidinga nentandika ddala osabulira endongo eyaddala nno ddala kati okuzaayo kemabega ojjukira first time wansanga kwanda eritaawo ku kano kabiiki bayindi baki waliwo abakyala bali abo bagundi bali Bangladesh Laos baradio webabeeranga bali ba Laos ogitegeera capital city ya Laos ya nsi ki eyo Thailand bali ba Thailand kati eyo yali public abanga wanagandi outdoor disco yange jina sokerako segera nga wanagandi nti mbadde njiga mu kyama teri amanyi kati awo bambadde kati kuba tulabe wansangirawo nange newunya ego omusajja osobola okugatta ennyimba jukira fe waneeno emwajjanga ne karaoke wano ng'oyagala nnyo Kid Fox naye tugana naye tekiggwa Kid Fox ne Gondi ne Red Banton naye nga tekiggwa awo tekiggwa bulungi era nga gwoba selectingira nga naffe tetubyagala era nga gwoba kati nga simanyi nti osobola okubigatta nayagalanga nnyo okubigatta nze nabagamba nako nze njagala leero performance ebeere nga abali nga tutandika n'ennyimba eza wansi tugende nga tulinnya kati twakigeza nako eyo mu practice nga tebakyagala nti balwawo okwetegeka segeera kati ate wano gwe tuni oba stop kati baba balina kuba ne list wali list yo twabanga nayo kati nga balwawo okwetegeka abakyalo ate kwemetta jukira kati waliwo wano gawo time nti oluyimba omwana osobola okuba n'oluddamu omwana tanajja n'oluddamu oba n'ozikiza namwe musinaalanga ebirala then n'oddamu kati wano mu mix ate yo teyimirira kati nga tebabite uva eyo bwe tutyo
ngenda okuddamu okujjaawo Riders awo ngenda ku X5 BX5 eyo nayo nga basajja ba Isaac oyo lyadda n'okwogera yaga siniya byakaluba twagezaako mu kubaawo ekikolo olaba kuba nakubako nabawo nabasanga nabo nga bakola ne Jose abasanga nga bakola ne wano ku Rider ye ne Dr. Ivani nenga ye Dr. ye seasonal yajja ku holiday lwakola wabazeeyo kusoma yati yasoma ira banga mbalaleyo ngasoma medicine mbalala ati nga jabuzi yayagadda kubamu ati nga omuntu yali full time DJ Isaac DJ Isaac Diada kati oyo ngoma ku ngoma twetwalangako nayo awo naye nga bo bakafulu nga badu experience nenga nze mbabeeramu wano mpola kati awo we bavaawo awo netufuna kati nembeeraawo nga bwe bavaawo balina endooza ebintu byabwe ebirala nga bo bali nga bagundi babeera bataiti ne CEO ati bo bamanye ebyabwe ngenda okulaba nga kati endongo ngisigaddemu bwo nenjipambanawo nga badije bonna bagenze ng'osigaddewo gwe ne James kati nno lindako James bamuleeta luvannyuma naye nga ne bwe bamuleetera ng'era still ninga aliwo bwomu wanzukira era twajjanga ku time ya Kalyoke nga yegwako ne ku dance gwako paka kati obuzibu bwe bwajjiranga nti James ate tola nti nze nali neetya ng'ate ye yeetya nnyo kati yamalanga katya ne James asesa yakalanga atya kamala okunyumiza no kati nenkuba endongo nga lwofunyeko relifu Ivan nga avuddeyo okusomera endongo ng'etabuka nnyawo naye ng'ate eze sibiwulira ndi fresh amanyi nga mangi ne vibe nga ndi fresh nga ne sente sizirowoozaako nti nkubye bwomu lwaki temunnyongeza nga ffe ate nga batufuuwa nnyo ng'okuba endongo omusajja n'ajja n'akufuuwa sente z'otasuubira waliwo we twakubako endongo awo Nimiko yaliwo ebiseera ebyo kati luvannyuma nnyo naye kuva eno yonna nga mmanyi okweka obuyimba si bukuba bwe mbuno hiiti mbwe nga togiwulira zigenda okubeera saa 8 owulira oyagala genda eno yonna endongo ebeera etokota naye nga kahiiti tekanavaayo kali akalungi koyagala bigwanga okutte mu nsawo gyani mwana nkubira akayimba kano ogenda okuvaawo ng'olina amajja siva ku bino eby'ennaku zino abaana abapapa okuba hiiti ennaku zino abaana tebalina discipline zigenda okubeera essaawa nga 8 nga omuntu takyalina kyeyegomba okubeera mu ndongo era abiseera ebisinga abantu we bafunira ekirowoozo nenga omuntu nga yakyayagala beeramu osanga afuna ekyo ekirowoozo naye ebiseera ebyo nga okweka hiiti omuntu ne bino bimunyumira obitabula bulungi naye nga yabanga jjana omuntu okutuuka climax n'omuleeta n'omukkiriza ate n'omuzaaotambulira mu hiiti ng'ez'amaani naye nga waliwo ze balagala naye nga tolukuba olwo kati awo Jose ndooza yagenda okulanga noga yamenyeka nnyo already yali azze kukola kati ng'akola mu Rider naye nga akola mu counter biki gundi ne bamundeetera anyambeko James naye nga atya bitya amanyi endongo agikuba bulungi naye nga obewabe balina disco balina disco eyo nti gye baali bayita Q disco wamma kati ono omukulu wabwe erinnya lyakalira ku ye
kati ne gwe nga James bamulesa akuyambe naye nga still obanga okuba bwo obanga ali bomwe nga nze jukira kati sikyatya nnyo bantu obabaddemu ngamba kuba naye nga James omuganti kati gojja kutandika ko oba 9 oba 8 abantu bakyalimu ayagala nga baweddemu nga bakendedde ate bwalaba gwamanyi nga kawansi wa DJ Smoke oli serious kati nyimba zikatate we ruba lugwa bati ali eno yekwese ngoyizo noonya DJ onabuga bano bataddemu nani stop DJ akuba omuziki aliwa ada kongana nakalaba ku Pito yali akakola ne Pito yali atya yali tatu yambuye kakodioke asikayo scratch wati waggulu nakirira ono ye nga lecturer wange huyo sagala ndabe ebyaddala oyo mwana tusoma naye nga yekweka kati bandetera omuntu anyambako tukube endongo fenna naye byaggwanga era njikubye okumpi oluusi paka abantu we bakenderera ddala nga ali safe ngati awo ngaasituka kati yaguma kati agisabula kati twabeerangawo ne tukuba endongo kilabu ne zijja nga wezivaawo zijja wezivaawo ebyaddala kati mwayambako okubeezaawo twagikuba kati lumu nvuddeawo ku X5 ngenze kati focus eri ku city actually nali sinagenda ku radio awo nali ngenze ku radio kyembadde ngenda okunywa nali ngenze ku radio awo kati bandeeta bankomyawo ku resort Jozajja nsanga ambuza human I no longer see you, what went wrong? Nemugamba I'm caught up, I'm in town. I also work with Dembe FM and I do I'm a mobile DJ. And I'm I want you to come to Night Riders when you get time. Kati wenaje angeno ku resort mbanzize oyitayo free. Kanzidayo kati agenda okujjawo ku mulyango. Nekikono. Abasajja Benja yaliwo. Waliwo negayo oli omulala yali tafu nnyo. Yali nga mu counter. Waliwo yali wano ku check up ne mu counter. Kati waliwo Apollo. Yabawo Nobati. Nobati yali mu counter. Ngambala nnyo obukofi. Kasoloza. Kati Benja najja n'abagamba abo nagamba big man said let him in anytime when he comes let him in every akati awongo buyija so ngo kufuna free pass ya kati twalikao ne babawunsinga Kireva Jemanzi 8 ngatazi kubye kati awo eyo rider yali teyagala manya biseera ebyo oba gwoliani okufuna pass kyansanyusa nnyo naye kati obuzibu nga sikyajja nnyo eno nga budde mubaliranye eri mu town gwe kati olaba awo twabeeranga awo simanye kyatutuukako awo ng'omuntu nawajja nakugamba jangu nga obugayavu ng'ogayala ndowooza oba twali so comfortable nakyo kisobola obaawo nga muntu comfortable na Johnny yajjanga awo emirundi n'emirundi nga ne Pito tanatandika kola ku spena nga spena yakagulawa ng'ekyalo erya wali White Sand awo sajja najja naga ate nga ffe badijja ab'amaanyi ffe tukola ku kirabu ey'amaanyi yeri mu ntebe ate mubuli baakabyera ng'omusajja ayagala baakabi nga n'oba oyagala gendayo simanya amaanyi gye gabulira bona twatuuka ekiseera nga oba baatukwatamu era nakyo kyali kisoboka kati neŋŋamba kati ng'omusajja najja nayeegayire mujje naye nga tuseguka James nga tavaawo ajjaali kyokka nga tekina we kyaffectingira schedule yaffe eri budde bwa kiro manya bwa misana naga n'ojja n'obeerayo paka ssaawa 12 n'ogenda naye ng'okuva mu kifo ovaawo paka otuuka ekiseera kati nzibuka nti nandiyagadde nno okutambula ng'olaba
jukira nti kati ffe nga waliwo entegeragana gye twalina n'omugagga nga akulaga nti ate kintu tukizingeriyo tukizimbe ffenna gye natuukayo ekiseera yawo kunoga ebirooto nga obeeraawo kati oyogedde nno ku white ku spina ye yasookawo eyali wali a white bangamba eddogo lyali eyo mbwe eddogo badde gye beeroganga mbu nga dijja ajja neyirizi ng'agisibye ku apple mpulira omwana ajja neyirizi ng'agitadde ku mashini bw'ati ng'erina okwekyanga bwegaana ng'olina ogiraba n'ogamba ono tebamuloga mbu naye mbu ebyuma byazikiranga mashini nga zisiriira mbw'oli ajjaawo omutwe ne gutandika omuluma mwana neŋŋamba baŋŋambe anti kati jjukira abasajja abasinga eyo spena simanyi ebiseera bwe yayakira nnyo ate nga sitambula wayize nga bwe nkugambye ninamu ntyamuko ku bantu nakubadde era wali bw'oba mu mashini oba bino eno mba ogenze mu kifo kipya oba owulira omala maybe kimanyiira kyekyo comfort zone kati neŋŋamba kati watuuka ekiseera tugendayo ojjukira okwagala ogendayo ng'ate wakyaliyo nga kyakwata yabivaako dda kati awo ne tukivaamu kati ofuna otya mukisa okugenda okuba ekicuba nga kiri wabweru wa riders kati wenavi riders eyo kugendanga kati olumu nengende TZ nenkuba omusajja yansanga awo ku riders nsabule omutima mwana natuuka ojjukira nagambanga nga buli wetusenga mwana mpulira nganze nkugamba nga mpulira wangamba nako mwana omuntu akoze ati ogendako ku rediyo eyo kati tosobola va wano tosobola nengawo naye mwana nga ndaba owulira oyagala kuvaawo naye nga awulira ate otya okwadventuringa kati opportunity nga njagala nti singa nfuna wenkolera ku lunaku oba Monday Tuesday ze sikole eno ne Thursday awo ndowooza naligumye nenga kati kankiveemu buvi naye nga okuvaawo noga nti bannaye nveewo ntandikire wa nga nze muli sisuubira nti omuntu asobola osurvivinga wiiki nga takola kati nze namala omwaka mulamba navako 5 nemala omwaka mulamba nga sina mulimu okitegeera mwaka mulamba nga sina mulimu naye ng'oba oli awo in a period of a month oba 2 months ofunayo gigi ng'ate mulimu munene bagusoosa so amabanja gonna g'olina so bwento nezijja nga owantawo oguma kati nze ekyo kye nalimbulamu kati ng'obalamu orentinga oyina omwana olina n'akakyala kakati nga tosobola kuwegoba kusibano kati awo omusajja bwe yajja bamugayi weeyo bamuyita COSAD gayi alina organization gye bayita non-government organization bagiyita COSAD yajja nga mpa business card naye nga ayogera nnyo naye nga onalabika mufere newe yagende ngati umanyiye ayita wano ng'agenda waabwe TZ tabeera eri kuba TZ nene yabeera muno mu Bukoba obwewatyo kumbi ne boda kati okuva Bukoba paka Tanzania eri munda bw'oba ovuze emmotoka kiyinza okutwalira ennaku nga 2 oba 3 ebyaddala poza ate yo TZ nene nnyo kati ate bo balina ne speed limit zoyina okugoberera baaba oba nungi naye bw'ola nti kapande kali wali nti 50 zovugirako 50 susaamu kipapula kitegeeza nti ka speed kaba katono togenda waliwo bajja okuteerawo nti kati awo osumulula naye mateeka kati oyo bwe naddayo ewaabwe yayita ano ng'agenda nayita eno ng'afuluma kati najja era bwe yajja n'angamba nina konsati sokojje biki tugenda ne tumukubira ka konsati ke umanya okujja n'abagenyi
tumusabulire Endongo ati nga ffe tumutegerera sound ffe tumutegerera riders kati anti aunga mbalimba ambagamba ngenzeeko mu kyalo era nga sisobola ku disclosing anti ngenze kuba Ndongo eri nga neekuba ebifaananyi bisigala byange byakulaba ku simu topostinga bategere gye wabadde ndi mu kyalo ng'oyinza omalayo wiiki emu oba bbiri komawo ng'okikubye kati awo naye ng'era still sina kubanga ekyo nga oyinza kufuna concert once in a while kati watuuka ekiseera nga bukirabu bwawo obumanyi okusalako n'ogenda n'obukuba kati ebiseera ebimu nga bakuyita okuva eno we waliwe nagamba bampitako n'ekisajja kiri kyomi crazy nga amalala mama kati awo nga balina kye balina bategeseeyo nga bakubira gwe DJ kuva e Uganda baspicinzeemu wali nga kika kati awo okuva mu Raida era bansindika na busindisi olowooza nandivuddewo era ndowooza nandibadde nkyaliyo ebyaddala si kyotegeeza nti bakusindika bakuyimiriza banga ati kati ojjukira zobimanyi nze complaininga nnyo ebintu ebimu nga tekiteredde ate bamiko bagambaga gwe yali asinga osirika muteesa eno banaye leero twekyange oludda eri wapi obajjukiza mwagambye okwekyanga mwogere anti omusajja mutuuka erinda kiringa banaboola babeekalakasa abamu nga bwe bagamba bwe bakutuusa ewa Museveni oyinza okutosobola kuddamu ate ekiseera ekyo aye nga ze siri nnyo mwogezi nakajja ntandika okuba nga ayogerako olwandooza politics ze nali nyingiddemu kaawo kati fiye y'abantu negenda ng'ekende naye nga ebiseera ebyo mbuuze ntuulawo okujjako ng'oli badde wange ebiseera ebyo nga nali sobola kutuula awo nsanze abantu awo mbu nenjumya nabo mbunyumye nabo kati bino ebya politics byakubamu novaako eyo fear kati awo twali lumu in fact yali Sunday kati we naviirayo eyo yali Sunday jukira eyo Sunday baali bagiwa Neri ne Pito kati namala bulungi okulaba omupiira ntaddeko Reden Kanani stop kazanya biki nalaba Chelsea oba yali esambani nenzijukira yali mu 2019 kati ntaddeko kaigundi omanyi ebikono byabeerangawo ku Raida nga buli mupya gwe baleese nga akasaba ng'asemberera omugagga nga mwena abayuzayuzaamu kati yajja n'agamba nti ono ayinza okumpa obuzibu oba kitegeera ayagala ateekewo change kati gayi nga nze ntudde maze okulaba mupiira fulumamu bweru wamama kigere ne tuwuta ku supu bw'omala owuta supu toli bize ng'otuula wali ku gundi ng'olinda budde bwo butuuke twakubanga mu VIP nga wali bakuba eno mu ordinary bulinda budde bwo butuuke saa 6 nga nina otandika ogenda osabule nga bantaddeko ekikono ku mulyango mbuki mbu batugambye toyingira ngani agamba of course instruction baji bajiwadde babouncer nembuuza bakuwa ensonga mbuno nzize rate ne bagamba nzize rate ki sibadde munda omwo nfulumye omupiira gwa Chelsea guweddeko ndoza zadde saawa nga 4 ze nfulumye ate rate ki mu kitabo temula nti na sayinize tanti bwalese wano abantu we nafulumira temwali bantu ate nali nfuluma bwenti kwegamba oli ndoza yali anoonya opportunity kuba yali alina muntu we gwayagala okuteekawo waba aleetanga oyo DJ ng'ajja n'akola ki naye ng'ajja wadde byakuba tetubitegeera bulungi naye nga of course oli gwawaana nti mama asabula ng'amanyi n'okola posts ku Facebook mbu comment naye n'onoonya comment ye yonna weeri mu Facebook yonna nga tojja gisanga nga ndowooza atulanga computer n'abo editinga nabuweereza omugagga in case woyogerera ku sekya ssente ng'omugagga naye akakuweereza
nti abantu bagamba wano nedda nti bagamba nti gwe toyinaamu olaba nze leka nkumalirayo eyo story yewe akatemba kaali awo kati nenkola ntya nga kati kale mumpe ensawo nze nteme nga batuyita nga nali ne mulo actually nga bampe ensawo nga ntema nga batuyita batugamba ku lozayo olinga amaze ofumba bulungi omugagga ngaganze kati bad influence kuba DJ bano ngenda bateekamu ensonga z'okucomplaininga buli dakiika jukira ebiseera ebyo nga sina na gadgets nali nina laptop nenga siye malayo nga naye nga ndi mu process byonna ebyo bye nali ebyali binsibye olumuga nti kanti osondo kigule nga ninamu ka controller kendina na gasente zange zifiiridde awo nakati kyalina mu kibuga eyo nagiva nakobe mazeyo emyaka 5 nga njagala controller emalayo naye nga ate sente yoyina ntono kati omala kutomera nojjukira nti singa nagula ka SB notandikirawo ebyo byonna nayagalenga ebinene naye nga sente neziriwo kifo ky'okukozesa bajeti yoko oyagala kimalayo era natumye eyo controller chali wange nagigula online naye nga kumbe yagigula ku bayindi kyemanyi ndoze eyo controller yali teyina nnyo buzibu naye benagiwo ogikwatamu abo ate bebajono waliwo godi yangamba eyinza oba yeetaga firmware ngendo giwa gayi wa mu kibuga awo gayi akola mu bya studio yangaye kafuru nenjimuwa yayinsolinga mu firmware gundi nebanga tekola kumbe yali yeetaga ku downloadinga drivers NS7 zinene eno ya 2 channels bweto controller najitwala makanika wa DVD banange bajonona ngendo gitwalira omuntu agitegeera nga ngamba board nengula sente nemuwa sente za board engamba kati yegenzi kati tuvanyuma nnyo nali nteresewo obusente nampaka NV ako kanyuma NV bichi enembanga ako kenkozesa ate ekyanyamba nti wenagendera okuvaayo okulaida nga ninamunga emitwalo gyange 9 kati ng'oli ngaleeta ogira okwosa kano nemuwa embanga kenzoganya nako naye nga ne laptop gye nina nafunafu era bwe nafuna sente naye njitwalira Beni nampa ki laptop kye kino kinene kati ate na wegamba process okufuna ebintu kati awo webangamba kati gwe ojja ku influencinga bano nenga nze ekikono nkimanyi gye kyava kuba ekyo ekikono kyali kikubya abantu bangi nenga kale nkitadde entandika okuyiriba awo mba nakakita in fact ze jukira nali nina ekizibu ekyo nti tosobola kuvaawo kati nga ne bangamba mb'ogira ofuna osaspay ya wiiki 2 oba 3 ngamba wemalirako wiiki zino 3 kitegeeza nja kuba nsobola okumalako nga sinda wenkolera naate nali nakatuula bwente emirimu gye twali tugobanga egyo gyonna oba simanyi Katonda engeri gyakola lunaku nawumulamu bampumuza yali Valentine lwe nali yali jukira bulungi Valentine yali yarwaku 3 2019 ndooza yali yarwaku 3 kati we nakitegeera nti sigenda kola kwolo nentuuleka nembeera awo nentambulamuko kutambula enga muli oga kati obanjizaako ki naye nga muli nagaye siddayo ekyo tedde nga mazo kisalawo siddayo wansagala nnyo bintu byakweguyaguya ebyo bana akatuula omusajja nga nkubira essimu ku Friday onaasobola okujja ne ngamba naboona omusajja onaakolera meka nensaba emitwalo 15 nga ndooza nsabye na nnyingi teyawakana weza wansi nga mulinga walina fiye nga ayizo gana ate kalimu kagala oyagala kalimu
katujukira tokola ogambe shada ngenda nenka kuba nga kati yatenda sabye na ntono ibanange nenga ate kisinga ko jja bulijjo olusi kyo badofuna mbandi awo nga kana akabala ka wano ka Ambrosia nabo sukwenga bampita ondoza sukwenga yewe yatandika omanya ndi tokyaliyo awo era naye yali yakatandika night ngabo bampa night 3 segera sente ezali ekiriya nengamba kati wano bwengatamu omwezi wano kiba kiggwa wali mbadde bwezi tinaish kiba kiggwa agenda okumpita ezibadde ati nali nkozeeyo nga wiiki 2 jango none balance sente zo biki tandika dde okukola nange ate kati awo nga maze okuguma ngamba kulaida baddamu bakwita of course anti kati saspe wedde ngamba tujja kulaba kati ate awo kabalance wakanona abo nali nketaaga ngati nga nkakoledde mbandi awo ngenda ku street club street ate benja nga kati ya manager ntandika kubeerayo nayo nga mkubayo paka lockdown wejjira ekituufu lockdown ekomyewo ate kati wabaddewo ebimbeera awo nange street club sizeeyo waliwo ere nga bwomanye era sitole zonna nzimanyi bulungi basajja bagumu nnyo awo mbandi awo Irish eguddewo in fact Irish eyo nali wagikubamu konge ekyalidde bba nali nagikubamu konge ekyalidde bba ng'ate nkyali ne ku rider olwo nga maze ofuna ka controller kati awo nga abo nabo baali baagala nakumpa lunaku luli bize ng'ate olwo kyali ku rider kati awo Irish we nagendayo kuba walingawo bandi biki ngekwata lunaku buli kumpi buli lunaku kuva lwakusatu kati nga nsanga manager nga bandagirira manager yoyo of course nga bobimanyi buli bogende mu kifo bosanga yakumanya gagwe kiki daba abana batukubira bye tutamanyi ebibeera egwe muri kati ja kubuza banga lyokoze ne kati simanyi bulungi gwe aba boss bameka bokoze nabo nayo boss gwo sinza nogamba ono musajja wa mutima mulungi boss wa mabara je bali ngasukuba bane je bali abasajja olumu aba boss wano abamu sibe babeera n'emitima bibe ogenda okusanga ate gwe bawadde obuvunanyizibwa okutekinga nga yeyefuula nannyini kintu ayagala akole bibi olumu gwe bosi gwolina naye agreement naye yayagala ate kulaga nti ate gwe abasajja olaba awo ku raida waliwo abasajja nga baleetanga ekikono ng'oyinza olowooza tebaliva nawo maama ebo baaliwo ate ng'olaba omuntu olumu department gyalimu tekwatagana nawe ya munda okitegeera ayinza okuba nga ali mu marketing eno bali naye ayagala kujja atandike kuzoganya neno department yabulirawa Matini yakivaamu bangamba ayagala kwesimbawo eyo mu kitundu kyabwe eyo ali mu kariya ya politics ndoza ate Nobati ali mu kibuga sajja mu businessman oyo alina amaduuka alina biki yalinga alina edduuka wano Katabi nga ddene aliringa ka supermarket muyiribi oyo naye watabu omuntu eyadduka misinde ye Apollo ate nga takyayagala nakwata namba gy'amanyi nti ya mu ntebe kiki yayekyamu yakunyula yanyiga bunyizi okay banga lyokoledde badijje ki mu area yo yoyiseemu ne weba waweru wa Uganda waweru wa Ntebe 10 bo pointing out nagamba ono danger zone
abatabu musically abantu abatabu era nze bulijjo nga wenkunyumeza Ricky oyo class party DJ Ricky naye simanyi lwaki erinnya lye terisoundinga nnyo okitegeera naye oyo gayi wa kabi bamuleeta mu UG mix kulaida nga bakyakola activations twalina bupayoniya buno obutono buno kategeddeako kalina screen wakati era YouTube ene tuyambe nnyo okuyiga engeri gye bascratchinga mu tutorials n'omusajja yajja n'asooka kuba endongo digida waye yali akafulumya ebiseera ebyo siju nga mubinya akazanyisa bwati obwo buntu bulijjo mbugezaako bukola naye yabukola kumbe yendooza wa yabisomera bweru oba wa oyo gayi Ricky watabu nyo big up on yourself DJ Ricky superstar oyo kati naddamu ne musanga kati awo biseera ebyo nga njagala nnyo kufuna gigizo mu kibuga biki nga nalina hard drive nga ndooza buli kimu kibeeranga bw'olaba wano tojasanga bintu biri awo laptop otekamu hard drive kumbe ere buli mwe no bana ebibi nokolotya nga nsituka nga waliwo bangambye ayayeye stake out ojijjukira stake out ekwata nawe yakwatirawo baba nezoganya mu Kampala ngamba naye lwaki ntuula butuuzi netuulako kangende noonye ku mirimu mu kibuga nga nsituka ngenda mu stake out kansanga DJ Ricky nga manyi already ye teyerabira ne tubongaawo ne tunyumya naye ebyuma jjukira buli omu ataddewo bibye nasangayo Ricky nensangayo Maka bwe baali bayo oba night eyo yali ya Tuesday simanyi oba yali Maka yali mu kuba main Maka then ye gundi ne musangayo ani Mase naye nga ayiseewo ndooza buyisi biseera ebyo nga naye tanakikuba bulungi yenga naye twali twasinkanako kaawo ku gundi kuumukati nga alina gwajja okulaba endooza yalina wenzi nga tumanyi waliwo nekikirabe ekyali awo kyetwayitangamukko nga tumusangayo mbabongako nebantu bakitole kirimu mwana mufuna ntya agamba biki Ricky nanga kwatamu waliwo oberanga ate nobanga ayiga kumachene taliyo obanga ayiga ate nga yayina kigundi kino kigundi nga ate biseera ebyo jjukira tugenze digital tuvudde mu CD tugenze digital nga bali kuba yali scratch live nga bali neno nga tujikuba naye ate wali nga ne pressure kulemesa crowd bichi ngamba nenkwata mukaawo bakayimba bubiri bwe watyo nenkivaamu nga sagala kuonoona eyo kitamangu ate kati twali nnyo exposed tetwamanyanga nnyo bino ebintu by'okuscratchinga ate bali abaliwo bonna bali ku scratchinga nengamba sijja kubyesibako nnyo of course idea ya scratch oba osobola okugiragiramu awo naye oba tonyikiza asala akwerabisa nakwata mu katono enkivaamu kati ne bandagirira manager awo yali musajja munene bwati ng'alinga boxer bouncer yantunuulira butunuulizi bwe nti ndooza nandaba nga ndinga kafala nangamba ojja nampe namba naddamu omukubira nga tazikwata webada nembivaako kati oyo Ricky tabu omulala abo bonna F-man bonna bakabi naye sifunye nnyo obudde bubawulira babeeramu baludda abo manya gamba gatabu aludda yeto era after Ricky aludda abo next abasajja we bali
inako amanya tegaddukiraawo Bashani abana bakabi Shani naye abana bakabi nnyo lwakuba ebiseera ebisinga tetufunye nnyo budde bwanabo kubonga meetinga kuogeza nyingi naye na feeling kyoyina ekigeera umanyi atwalira nabo balina era ba DJ be ba ranking because be balaba bebamanyi so nga ate emiriro giri eyo ate abantu balina emiriro abaana ba tabu kati olabaawo ekibuga kikakkali olaba nagendako emitiana ekifo last year I think last year 2023 ekifo kiriyo kirabika kyali kipya nensangayo house DJ nga watabu ate omwana yali akuba na phase akuba phase ngamba eno mukyalo munfuufu omwana ali ku phase naye akuba kati enaku zino natandise omulaba ku TikTok naye era clips ziraga ali mu baala eri yatandise okwepushinga kitegeera so abaana babeera eyo kibuga kijjuddemu jam ate jjukira kati anti digital whatever digital tugambe evolution eno nungi naye jamu actually abadijjo okuba abangi si kibi kirungi naye kikuyambako n'okumanya competition gisobola banedda ostandinga naye lwakuba kati kirungi ku side yandibadde kirungi ku side ya development ya naye ate kibi ku time ku side ya wano ensasula nti oli aba alaba mbu options nyingi ate nga banja bali desperate okyojo okuwe customer soli kyajja okuleeta kuba kati buli amanyi okunyigako ka computer ngafuka ajja ng'afuuka DJ asobola n'okuzala wireri agamba oba akuba biki naye n'omuteekawo badiji ba library bangi bazze olaba bw'omuteeka wali bw'omanyira nti ate tasobola sebo okuyimirira wali osanyuse oyo akaayana osanyuse n'oli wali oli asaba kano kati ate oli kuba oyinza oba olinnye house oli wakusaba siro nakoza nti bali ku mapiano okuba amapiano wali wazze kusaba akayimba akatambula empola wano ate n'ayomba nnyo tafudde kulaba bwa crowd enyumirwa yaagala okuba ekike wegamba badije banyi yabamalayo njagala mpeyo abayimbi 10 banga lyomaze mu industry bogamba nti ono omuyimbi top shutter abo oba bakadde babapya gwengo ogamba ono top shutter era ba top shutter abasinga kubeera mu bakadde ba top shutter nze era kati Jose Kamili top shutter yaman Bebe Cool top shutter ate in fact Bebe Cool yasooka waggulu nga tuvudde mu bino umanyize nga kati tujjemu feeling mbu ate wagira kino mu binyo nyo kugamba yayina byonna asobola okukuba kivoko kivoko ekirimu oluko kya tabu n'akukuba raga ate n'omuleeta mu live n'akukuba oyo top shutter nnyo Kamili awo naddako Peter Miles naye top shutter tulina omukazi Cindy top shutter Juliana shutter abo in fact bwemba ndi wakunomyenga ba top shutter bonna bali mu bayimbi abakadde Bobby Wine top shutter naye mwagala mu bino ebyakati ne musically si top shutter ali awo ne enyimba ze ziri mu message wakabi naye top 10 mwali noja ani ali awo balutalo lutalo top shutter
omugenzi radio ne bambe ekizibu kati omugenzi zibu yafa leo laba yadde yafa acha bazoganya azoganya alinge yafu kanafa era singa enyimba drive ye je bagambe eyo yabula singa erabika ne batutere enyimba gazize yaziyimbye sibino kati byowulira mu ngambo mbwate bugundi yako mugundi okitegeera inaku zino enyimba zifulwa ne bagamba olwali lwa radio ate ngo muyimbi omulala yayimbye nenga mu ngambo tetumanyo babitufu era tetumanyo babatulimba babitufu kyo kitufu oyo ana weka wano semuya esawa tukikubye tuina abayimbi ninayo abalala abanyawo nani abayimbi ba Ragadina ndibadde ne stop shata nnyo ne Ragadina ya na era kigwana Ragadina yagwana kube muri abasajja bakuba asajja bakubira ddala sebo kati mubana abapya n'abayimbi abapya banimba nnyo abapya tubaleke kubana okunyiga banyiga lwakuba hit muina baina hit okozeko ne kuba M7 mpayo batano bogamba nti boyo ba MC tazanya mune mu Uganda muno ba MC balina mu weakness ate ndoza nze ngeri baretingira nnyo umanyi emabega kawo nawuliranga nnyo abajamaika abo nempulira nnyo abanakenya kati bwe ntandika okubaretinga ng'oyagala bafaananya abo kiba tekikola bulungi tuba tetulina era mba siba feeling bulungi naye gye bali abakabi waliwo guy bamuyita oba is it Hyperman oba Hyperman MC namulaba nnyo ku activation za DJ Association of Uganda lijjawo ng'ekola zino regional tours ez'aba DJ nga badiscoveringa talent z'aba DJ batambulanga n'oyo guy oyo abeera nnyo I think similar sure naye ku event za Uganda walaje ujje Hyperman MC I think alina touch mu ddoboozi n'ennimi ez'abali bagaya abajamaika n'abana Kenya naye ate ye talina mu pitch mu music atambula tagoberera taba mu beat osegeera taba mu beat talina beat structure omanyi ye wayagala wayogerera osegeera omanyi musoi nakubanga muyimbi exactly nti lyrics obanga asola lyrics mu beat ate baagala nnyo jjukira okwatamu ate afazali yogera bwogezi nga bitambula naye okwatamu booti wali obuzibu bw'abaMC ba Uganda ogenda okuzza oluyimba bwe bati ng'ate kati ng'abantu balina oyimirira mu bwati oba otta vibe awo okawe wali obuzibu awo but bangi basawundinga bulungi bangi balina oluzungu balungi abye bali tulinayo mpozi kano ka MC akalwa kana kakembala ako si kabi kata MC kata MC kata mulungi just ndoza kuba aba excited mainze njogera mazima alina excitement vibe etuka nemu nenga mulungi kata mulungi atwale kata singa badde wano wakati mu situ singa kati alina wali ali badde alina wali nga olaba alimbale naye era abasomboa kuba kati era nti Mr. AK ya mutulaze walogen amutulaze naye mulungi naye nze nali mumanyi before login era naye onyanyonga bamulesa ku login nze nali simu era nalaba erinnya ku list nembuuza ono emusikata gwe mmanyi ow'embale oba ngamba yoyo naye onyannyo nze nali mumanyi mulungi alina hype nungi ate ndoza ne beat agigoba ayagala nnyo n'okufaanana ono MC Kenya gwe bayita Musigogo Musigogo kaboyi kati kali Kenya naye bw'atyo akakaana we kadnaaba kakikalemeddeko oba ne kasala ne kaga kanzijeko mu city kajja kubazoganya naye kalina kujja nga kesibye bulletproof kubanga eno abasajja tebakoma wano basamu ne nagwe naliko ate kai oyi
obadde nerabidde okuzaayo mabega kati no manye erinnya we nali jambu Venus the Painkiller ze nali neeyita n'amannya mangi awo sijja nagasesa kati awo nga nkyali muki mu mobile naliko ne gaayi umanyi awo nga ntandika okuyimba actually tugenze mu studio ya Brandon Wagenda Brandon nange nagenda Clever J kati wena kusanga Clever J nga ye producer ne tunengendayo yasooka n'okunkolera obuyimbo obwo bwasooka naye kati Clever J nali neeyita oba linnya ki kati gwe oyagala kweyita amanya g'ebisolo nga bano ba Chameleon Wizo simanye Lizard kati lwaki teweetuuma erinnya nga Venus n'oliwulira nange ne ntandikirawo Venus kati ndinyonnyola ntya gumanyi gwe noonya meaning awo nange bwe natandikira nno okulyeyita Venus Clever J kyamulaba Clever J twegwako lumu na lumu asa kujukira ndi yegwe Venus we kati gwe yawe erinnya tayinza kuneerabira lwakuba awo we baali bakuttemu awo obimanyi kituufu nze no first time yange okulaba oyo Clever J okimanya nayagalako okuyingira Lion Island nga Kamili akyasula eno wansi kwandelita nze nali njagala Gagamero ngenda ogenda waawo nenkonkona ku gate eyo gye yabeeramu Wadotia n'omusanga nga Clever J yali waawo agulawo waati n'agamba kiki ngamba nja kulaba Kamili n'agamba muzibu ali Kampala wanajja kira atavaawo kiro ate yaliyize nnyo Clever J nambuza kiki oli muyimbi kiki mugamba njagala kuyimba ngamba naye wali sose n'oyimba okumulaba n'oyimba n'ojja ng'olina akayimba kati ogwali ogwokubiri okuddamu mulaba twali awo erunnyawo Fatjo yali akuba yali kasiki kakwanjula Fatjo yakuba kati naye nga abantu bangi jukira edda Mugaga aleese yasombanga ebyalo n'ebyalo gwe omanye endongo yedda nga babeerawo kasiki baga ng'abantu bangi nga n'abatunda buwalagi bajja Clever J yajja n'oyo Lizard Palaso nga Palaso alina akayimba ke kali njagala musituke muzine ulira weje okalina kaina kati nga Clever J yali akote CD nga paya sava kama mabega ati kati already yali star nga yalina akakuba ngaga abisale byo Clever J yali tanaba yali Lizard yalina kati nenga kapya yesera kali kapya kati nga ne kali kayimba ku radio nga myezi ngesatu mabega nga abegairirawo kati Clever J ayina oluganda ndoza ku nyini mukolo kuba basokawo ne babaniza ne babatuuzaawo ne babawa soda kati nasimanyi ndaba abantu be baleeta kumpi ne DJ's box babawa soda kati Clever J leeta najja ku DJ's box kati tuyimiridde ffe tuli balebe situtunulira ba DJ bakola nayogera ne Fatjo awo oyo mwana gwe ntabudde naye muyimbi kati teyayogera nti muganda wa Kamili muyimbi ayina akayimba ke kalungi kali kono twadde tusaboka kwemuko kalungi ate kajjawo awo okubira ate olede kire ono Fatjo gagenda okuwulira nga olede abadde akakuba yali takalina yatakamanya naye yali takalina nga takamanya Fatjo n'agaana naga baba upcoming kati Fatjo baali kebiseera munene kati Clever J n'asika n'addayo n'atuula kati musajja nyini mbaga yavaayo eri mu nnyumba bali meeting zaali sawa nga 5 awo mukaaga ekiro bajja wabweru Clever J n'agenda n'amufata kati nze natandika omwetegereza kuba nali mulabyeko mu gate ya Kamili kati nga yukira yasambanga n'omupiira wano ng'abeerawo kati n'ayogera naye kati nagenda okulaba oli nyini mukolo ng'ajja ku DJ's box ng'ayogera ne Fatjo agamba ono ntabanyi wange ono mwana wawaka waba alina munne kayimba kakube yadde kabi tofa kakube bwe gamba nze akasabi
yogera ku muzira ntiza kasabe yadde kabi fe tujja zina wali fati jawa mu busungu nakasulayo sidi ngazikize endongo nga yogera nakayimba ka mugagga nga lwaki yakawuliramu endo kateekayo ng'ate naye kamusitulirayo baba endongo ng'esimbula abantu bakamanyi olede gwe kale kali tekanaba nnyo ng'abamu nga bakamanyi naye olw'obulungi bwako ffenna twapikira awo ate fati jo naacamu lwaki tuwongambye omuganda wa kamiliyoni ati awo lesoni buli omu topapa kugira tozala wanga fwa tozala wa soka wuliriza in fact tozala wa mulage nti oli kiriya yaman kawuliremu oga wano bateka gendawo naye ng'omaze okumanya omusajja nawulira bulungi nga mugamba kajja naawe oli mukubireyo tempo kajjamu awo kwaya ka 10 nga 4 awe wa 10 5 kati nyimba omusajja era yali akubezo ali mukuba abo baragadi ali mukuba abamesa akisigwa nsimira ali awe so kyanjigiriza nnyo kati muli mu mutima neŋŋamba ha wakati fati jo embarrassment oba yagifuna oba ki era ogifuna baba sitabo ebyo tebabiraba gwe olowooza abasajja abo kati olaba kino nawulira story ya Kazora Kazora 2010 ndooza ojjukira World Cup eyo kana akavubuka kakoleyo anthem ya African World Cup Kenan ako Kazora mbu yali Kenya kana kajja nebi kali kayimbi ndooza biki nga kagala mulaba is it Somalia Ethiopia ka Somalia oba Ethiopia ne kali ye Kenya nga Kazora jali nga kagala mulaba oba yalina show oba ki kagala oba kamuzanyeko oba wawa ebityo story Kazora yajinyumya nagane kakati sawa zinoze muno esitegera njagala kumuhosting oba ki ne kisoboka ogamba buli omu tomanyi kyagenda fuuka nca exactly kati awo toddawo kuvimba muwe chance wulira oba muwabula muwabule bambi kati ebyo byonna byalingawo ng'olimba baganya odduzanya ye lizard nga tamanyi anti ono yali afata kati banga mugambi ngabanga amugumya ne bwe bagana teyadda na segera loza muri mutima yagambe mutima naga ngenda kulaba nyini yadda nasirika natula nasi omukolo lwaki ogana ku mukolo omukolo si balanti wali okuba business wano omukolo osobola okasukawo obuyimba bw'abantu bwe baagala anda abasajja babanga n'ennyimba zaabwe hit nga tomalaga jitatagalo segera ati mbadde nkunyumizanga we nali njagala oyingira Gagamel nga nafube nga ebiseera ebyo nga njagala okuba ng'ate nkoze nga ndi ku foomu nga yenna gwe bampa nsobola omwabya nga nsobola mwana bino ebintu buli w'omuzaamu n'otakola practice otuuka kati ennaku zino onyinza okukwata mayiki ebigambo n'embeerabira otegeera kati edda nga kati kangende Gagamel eyo n'ensooka ngistalking ebbanga waliwo yali ekola ku shooters angenda n'embeerawo naye kati oba ndabaani ngamba olondooza yali yinza okuba nga oba mwaka ki nesiwala nenfuna baganda ba tikita nembabuuza abo tukoze tutya nenja ngamba tikita n'agamba genda okukola eki ogendayo wali ku gundi n'obagamba oba n'osanga n'ogenda bagiyita oba bali ntinda saidi zeeyo nagendayo naye nga abasajja ekikono bannayuganda n'ekikono oba kiki n'abannayuganda lwaki balina ekikono omuntu lwaki tomuwaamu n'omufiiringa Uganda bakisussa tebakukkiriza nakusembera wali bakulaga nti olinga agenda okubalyako omugaati gwoze kuyimba nno buyimbi kwegatta ku gurupu kuyimbe nabo toze kukima sente just bakuwe platform
Nengamba embivaako ojjukira nze n'ebyokutambula ennyo ebyo. Ekibuga njagala nnyo ne nkigendamu nga kiro nga tewali buvuyo. Anyo ova mu kibuga eyo n'okomawo ngo buli woluma amannyo oluma mayija owulira musenyu. Kati nga tumaliriza buzibu ki obuli ku badijje b'omu Ntebe? Kuba waliwo settlement gye bagenda bagamba nti ku bayimbi b'omu Ntebe mbu ennyimba z'abayimbi b'Entebe tezisala kitubulu. Mboli wabeera nga ali kubayita mbu tezisala kawuku. Kati ku badijje buzibu ki obuli ku badijje b'omu Ntebe? Badijje b'omu Ntebe ekisooka batya okugenda oyinza osanga omuntu nga ne opportunity olumu agiina nga oba ayina amanyi bagayi b'omu kibuga amanyi oluusi abagagga abamu naye ye tekimujjira mu mutwe naga nti kangende nsabe kanfate kwegamba baagala nnyo area gye bamanyi kuzoganya eyo area Oga osanga oli ayagala already waliwo night wali oba omuntu agikubye wayagala ayingira ate naye nyege segera batasa atandika night ye bye bizibu kati badijje betulina byo kati era of course abadijje abanene era tulina byo batono kati mu Ntebe abalala bakyawaguza naye kale tuyenza nnyo tumadde ne Jiveness Painkiller tujja kuddamu tumufune embozi nene waliwo betubiruse obeera onojjukira so tujja funa obudde tunyumye kale big up on yourself, subscribing and sharing, wereza muno link onyumire fenna kiriya man.